Nkulamusizaako enkya y'olwaleero gwe mukwano gwange yeekumira ku UG Updates TV nkutegeeza nti no okola ky'amaanyi nnyo okubeera ku mayengo gano. Muganda wange kuliko obwakedde mbakulisaayo nnyo mu wiikendi yonna gye mwabadde muganda wange gwe yeekumira ku UG Updates TV. Kutegeeza nti okola ky'amaanyi nnyo. Kutegeeza nti okola ky'amaanyi nnyo okubeera ku mayengo gano. Baganda bange abali emitala w'amayanja, abali Saudi Arabia, abali South Africa, Qatar, Oman, Jordan, UK, USA, Canada. Nyongera mu maaso n'okubabuuzaako nti mmwe abakuumye amayengo g'omukutu guno kubanga gakyafolowinga eggwanga lyonna. Muganda wange gwe atanakusubscribinga kutegeeza nti genda mu maaso n'okuba ng'osubscribinga, nammwe abasubscribinze mbeebaza ekyensusso, nammwe abasharinze nammwe mbaagala nnyo mbeebaza nnyo. Mwebale nnyo emirimu egyo gye mututuusaako engalo. Mwebale nnyo kuba bajjumbize mu mikwano gyange ne mufaayo ne mutusubscribingako ne musobola okuba nga munywezaawo amayengo g'omukutu guno gwe muganda wange ali eyeekumira ku UG Updates TV. Mukwano gwange olunaku olw'eggulo omukulu ono omukulembeze wa National Unity Platform amanyikiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu wamu n'abakulembeze b'ekibiina kino abasinga eggulo balolekeza nkokola ne batindigga paka e Kasanda. Gwe mukwano gwange ali eyo paka e Kasanda gye babadde bagenze okuba nga baziikirako muganda waffe Honorable Patrick Nsamba oluvannyuma lw'okufiirwako kitaawe amanyikiddwa nga Joseph Nsamba. Naye gwe muganda wange ekyabadde eri enkoko ekikola bwana bwayo. Bobi Wine yayogedde ku nsonga nnyingi nnyo, yayogedde ku nsonga nnyingi nnyo naye nga tannayogera ku nsonga ze yayogeddeko. Bobi Wine yasoose kutuusa bubaka eri abo bonna abaafiiriddwa gye babadde e Kasanda. Era yagambye bigambo byowaati kitalo nnyo okuba nga twafiiriddwako omuzeeyi waffe amanyikiddwa nga Joseph Nsamba. Ono abadde ne impact ey'amaanyi mu kitundu emyaka gyonna. N'agamba naye tuli ba mukisa nti yasiga ensigo mu Honorable Patrick Nsamba era nga mukulembeze assibwamu ekitiibwa. N'agamba si musajja mutiitiizi, teyeerya ntama, teyeekwatakwata, ewali ensonga agiteekawo nga weeyina okubeerawo. Musajja mukulembeze w'amaanyi nnyo. Kale ne beebaza muzeeyi okuba nga yasiga ensigo ye mu Patrick Nsamba okuba nga yalese omukulembeze omulungi ku kitundu kye. Gwe mukwano gwange yeekumira ku UG Updates TV. Kwabadde kunyolwa kw'amaanyi kubanga ono kyabadde kyakulabirako nnyo eri community era nga badde musajja w'amaanyi ow'okwebuuzaako ku nsonga zonna ez'ebyobufuzi. Gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Naye Mukama Katonda watu yamujjulidde bulamu bw'ensi eno. Naye tutwala okusaasira eri ennyumba y'omugenzi muzeeyi Joseph Nsamba wamu ne Honorable Patrick Nsamba owa Kasanda North MP. Mukama Katonda akugumize ddala, akuwa amaanyi osobole okuba nga ekyo okyamuka, osobole okuba nga ofuna amaanyi agaddamu okuyimirira. Wadde muzeeyi waffe atugenzeeko naye era byalese bitugenda okuba nga tumujjukirirako kati nga ggwe omwana era by'amaanyi ddala. Ku mukwano gwange yeekumira ku UG Updates TV. Twala okusaasira kuno ne bwe yabadde mu kuziika omukulembeze wa National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu, yalabudde bannayuganda okwewala abakulembeze abali enguzi, abakulembeze ababeekwekamu, ababeepeetiikamu okugeza nga Mpuuga ne banne. N'ayogera ensonga nnyingi nnyo
Yayogedde ku nsonga ya Mpuuga okubanga avumirira ekibiina ng'abalimi b'enjaga nga bwe banywa omwenge batali abatamiivu, ng'ate mu kusooka nga tannajja mu kibiina kino yali amanyi abantu bajjamu. N'agamba baavuma abanywi b'enjaga be bamu ku baamuteeka ku ddala kati lyaliko. Baamufuula commissioner, baamufuula leader of opposition, baamufuula deputy wa Buganda. Kwegamba ensonga ng'ezo ze yanokoddeyo n'agamba nti nno mbeere nga bagezi baleme basiriwaza, ffe ensonga zonna tuziraba era n'abakubiriza bakubiriza okuba nga basomesa n'okulera abaana. Tebakoma ku kyabo basomesa busomesa, wabula babalere n'obbalera basobole okuba nga beegendereza n'ebigambo bye baba bagenda okufulumya. Si buli asirise nti abeera tamanyi. Bagamba nti no babeere beegenderezanga nnyo ebigambo ebigenda okuba nga bibafuluma mu kamwa kaabwe, kubanga jjukira ebigambo, nyagamba nti ebigambo ebiba byogeddwa by'oba oyogedde bisobola kusonyiwa busonyiwu, wabula tebisobola kubanga byerabirwa. Basobola okukusonyiwa ku ebyo by'oba oyogedde naye ate tebasobola kubanga babyerabira. Gwe mukwano gwange eyeekuumira ku UG Update TV. Kati n'ebigambo by'omwami ono Mpuuga yabyogedde, tujja musonyiwa nga ffe bannakibiina abaamusembeza kubeera akyali memba wa kibiina kino, naye ate bye yayogedde tebisobola kwerabirwa. Kitegeeza nti bijja kubeerawo ebbanga n'emirembe gyonna nga birulumira ku mutwe gwe, ng'ali mu kwejjusa nakubagana mpawa ng'omukwano gwange ali eyo. Naye weekutyo okuziika we kwagenze era kitalo nnyonnyo ddala. Tuli bayongobevu, ndowooza n'eddoboozi oliwulira. Tukyalimu ekiyongolobero kya muganda waffe, musajja waffe Mbavu Nkwatangabo, Muzeeyi Joseph Nsamba, abadde musajja w'amaanyi nnyo obadde tamumanyi, eyo mu Kasanda district. Gwe mukwano gwange mpuliriza naye nkutegeeza tuweerabira ku subscribinga, genda maaso n'okuba nga osubscribinga, kubanga channel eno egenda kubanga naawe olaba byetukolera content egenda kuba emutuweera ddala, etuwa ebigambo byonna byonna bye twetaaga okuwulira mu nkyukakyuka. Tugenda kubanga tubaweereza amawulire mu buli nsonda, tugenda bbanga tubawo ekigambo ekigenda okuba nga kituwa enkyukakyuka. Ng'omukwano gwange yeekumira ku UG Update TV. Baganda bange mbaagala nnyo, temuva ku UG Update TV. Tugenda kuba tukomawo, tugenda kuba tuleeta information. Tuwerabira woba omaze okusubscribinga, tuwerabira kwona mukadde. Nagamba akakadde ke kakuleetera notification message, kaleeta oba alerting message nti UG Updates alina information gy'aleese gwe muganda wange mpuliriza. Mbaagala nnyo, mweraba.